ani timwajatizula ebyala kakati bwoba osooka n'omulenzi woyo kakati omalaka zigalokawo omukyala mwami Magala nkomewo. balamusizaako mikwano gyange bakabasajja munkubireko mu ngalo n'akalulu bakabasajja mwongereemu kansuubire muli bulungi manyi nakeddeko ng'anjagala okwetegereza obuwangwa naki n'ennono. bajjajja mwenna abali wano mbasaba obukuumi temukkirizanga abalya mmere okumpangula muliba mukoze eki muliba musonyi temubakkirizanga kuba abalabe bemanyi ebisimanyi baki bangi naye buli akeera nkumakya nti era akasaana Muzeeyi Magala yampayo ejjembe naye twetuba nga tewalisaayo nagende wa Muzeeyi Magala nemugamba nambuuza oli waggwanga ti nemuganda ndi mukyala mulundi nazaalibwa omukyala omuganda nga tata wange muki mulundi. Leero kanjogereko ku balundi ebigambo bitono nnyo. Mubonyabonyeza nnyo abaana bammwe kubanga mwegaana eggwanga lyammwe. Balundi we muli wano? Ne mulimbalimba abaana tuli Banyarwanda, tuli Baganda. Musokole ne tulaba abalundi boogenda okubuuzaako. Buli mulundi ali wano awaliko omukono. Baliwo basatu bokka. Naalongeri wookuna, babiri basatu. Bano balowa. Kangezeeko bakiikirira mujja kulabiranga ku nze mumale mugume. Bannange abalundi tuli bagagga. Tuyina empewo enki naye muli basatu. Engagga. Muli basatu. Ne bwe tubeera bataano ekyo kyendi. Muli basatu si bataano. Kyonna kyekiri. Kyonna kyekikola ki? Kanzireyo ku bazadde be mbaneetegeeza. Mmanyi muli wano musirise naye mu mitima mukikola ki? Mukimanyi. Wano abalundi nakoze risaaki nga ffe tusinga obungi. Naye ng'Abanyarwanda bwe bajja mu Uganda nammwe bwe mwakola ki? Bwe mwajja muleme kubonyaabonya abaana bammwe nga bafudde ng'asamira lubaala atali wuwe. Asamira empewo etasobola kumuyamba. Olwaleero ndi bulungi nzayogera nammwe olwaleero lwaki? Ti buli mwezi genda waffe n'enkumira ebiteega omuliro. Weebale nnyo weebale. Lwansonga taata wange yafa kintegeezeza nti oli muki n'ekyokukola n'akiteekawo. Kale nammwe abazadde muyambe ku baana bammwe babeere bulungi. Omwana aluma bubi n'osanga omuwala omulungi ng'atambuza bigere, n'osanga omuwala alina figa ennungi bw'ati nga buli kibi kitandikira ku ye. Talina musajja amwanjula ziba akanyanjula ebiri naye eno gye naseeka abaasooka tebangula mu mpewo. Buli ali wano wenno nakitegedde bw'atakula mukazi mu mpewo z'ewaabwe oba tomuguze. Era abaasooka banyanjulanga kusanyuka n'embalema. Ebitege abaabireetera ki? Baabaleetera ate nno si bya bbeeyi amalwa kwete ogwo omwenge omuganda ewaffe eno tegukola nnyo. Gogoba muganda ate gulibwa bulungi. Era omwami wange yatwalayo ebintu bya layisi nnyo yakanka okumulamu abaana 8. Kale abakyala yes abitega bikuumye. Kale abakyala mbasaba okweyongera okuwa abaami bammwe ekitiibwa kubanga omukazi yenna anaajagala ku musajja ogenda kufuna ebizibu. Teri mukazi mulungi nga talina muki muli eyo muwozamboze niramu ssente bamami abakola mupaka abasajja tulina ssente mwe muve mu kwerimbalimba. Abasajja mukube ku ngalo mukyala wange okuba ku ngalo. Muleke okwegomba boga mbuze ndi sirakwini nabo balina bye bayitamu nga baka abasajja kitubikola ki tetubiyitamu. Kale nensanyuse nnyo okubeera wano senga kulanama oyino muganda wange yeddera nte baali banjulyawo nangamba nkuweereza eki kuloze sindika amayembe gonna nange nakuwayo ewapa namba ga naye sekakaso ate tomutwalanga abantu batansobola okwekyusa. Muzeeyi Magala yampejjembe naye bajja kukyuka n'akwatagana n'omwami we obukuumi ne bampa bw'amaanyi. Ndeebazaamu akenzuso okupromotinga Obuganda buno
kubanga tulina kabaka mu Buganda ye kabaka w'ennono zonna. Mpulira nnyo ennaku nga mugamba mwagala nnyo kabaka wammwe naye ng'ate gwe mutebi gw'ogamba sikiriza mumusomize kitegeeza mwe mulyamu Buganda oluki kale naabategamba tubibidde era kazentume engalo z'owekitega jajja magala akaddekako agulimizibwe ng'atendezebwe ng'amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago kibenga weewaawo era weewaawo erinnya magala tazibwawo bali kyewunya kitaasibwa gw'ayambadde musajja alumwa muzzukulu w'Eseri Nakibuugi yazaalibwa mu 1919 n'afa nga 24/1991 gye muli mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi buli ali wano ng'asinziza mu nnono ye n'atabeera mukaafiiri kugenda kunoonya nnono ey'amawanga amalala. Mukubyemu ekifaananyi tuli mu maaso ga Katonda ayita Abaganda nga mugenda wasinzanga mu lulimi ki nti Luganda ng'ayita Abaganda paati endala esinziza mu lulala nga wasinzanga mu lulimi ki nti mu Luwalabu aneeya olukukuma nga nze nakutonda omanyi Luganda. Mwekubyeko mu ngalo obutaba bakaafiiri ku butaba Katonda kitiibwa ne mulekako ennimi zammwe zonna ez'abatonderwa mulyoke munoonye ennimi endala ozisinzizaamu nga Katonda yatonda oli Muganda ng'owulira Luganda otegeera Luganda olowooza ng'Omuganda. Katonda n'akutonda ng'oli Musoga otegeera ng'Omusoga olowooza ng'Omusoga olootera mu Lusoga. N'akutonda ng'oli Munyoli obuvo obwo n'obuddo bwo bonna nga bwa ggwanga lyo n'osalawo olunaku lumu n'onyooma Katonda n'obuyisaamu amaaso n'osinziza mu lulimi olutali lulwo n'osoma ebitabo ebitali bibyo n'oleka ebibyo by'omanyi mu lulimi lwo. Bweza abantu ba Katonda mwekubireko mu ngalo ez'okuba nti tugenda kuba mu maaso ga Katonda nga twogera olulimi lwawulira lwe yatutonderamu kubanga Katonda amanyi amawanga n'ennimi be yatonda. Agenda kuta ennimi 20,000 abantu 20,000 wagendeyo abantu 2 omuntu omu nga yasinzizanga mu nnimi ezo amubuuze buno obuyinza wabujjawa. Nakutonda oli Muganda Oluwalabu wayiga lwaki? Bwana eyagamba nti mpulira Luwalabu nesuubira luno nakutonderamu. Bantu mwenna abali wano mweyagale nnyo olw'okuba abatuukirivu eri mu maaso ga Katonda. Temwefudde nga bantu beerimba ne balekawo olubaale waabwe ne balekawo amayembe gaabwe ne balekawo ebitenga byabwe ne basinza abantu abatali balinaako mannya. Tusinza Kiwanuka waali, tusinza Lubowa waali, tusinza Mukasa waali, tusinza Nambaga waali. Mumbuulire lubaale w'abali gwe basoma mu bitabo omannya kya Abeeri nga batuma ageeno. Bantu Katonda kino kya butuukirivu nnyo omuntu okuba Katonda ekitiibwa ng'amukkirizaamu nga mu butonde bwe. Kintu kya bulalu nnyo omuntu okuma Katonda ekitiibwa n'okumuvoola n'okumukkakkanya n'omunyoomerera n'omujereegerera nti eggwanga lyo pi Katonda olina musinza mu ggwanga ddala. Mwekubyeko mu ngalo ez'amaanyi olw'okutegeera obuzaale bwammwe obuvo bwammwe obuddo bwammwe n'obufiiro bwammwe. Bannaffe batugamba tebaagala bya Buganda bagenda okukola amalaame babaziika mu Buganda bagenda okukola amalaame babaziika ku bijja byaffe. Olunaku lumu ne bataayagala kuziika ku bijja byabwe olw'enkaayana ze baliko baagula mmindi ekiri mu ssaza lya Ssaabasajja ery'omu Busiro eggombolola ya Mumyuka wa Kiso. Tewali yalaama nti baazizangayo mu lulimi mwensinziza kitegeeza Sibeeri baawano. Bantu ba Katonda, bantu ba Katonda mwebale okwesa Katonda ekitiibwa nga tweyagalira mu butonde bwaffe. Nze Magala taziwaawo bali kyewuunya kitaasimbwa bw'ayambadde musajja alumba
magala basalako ssale kiggwayo nti kirivaamu kirigulira magala eddiba bali kyewuunya kyonna kyebikola ki nakati munneewuunya nakoma mu bbitu wali alina diguli nga kanakazinatukayikwatangako nayakomaolu bwe bamutikira nakayogerangako bantu bawera 10 bali kyewuunya mwenna abanda nakoma mu bbitu nakisoma saamu 2 eyo erinnya libafu takibwawo bwe wali oyagala bwafa kitasimbwanga omanya kyemeza kyokka tulina amanya nga tumanyire kyegakola ki mwewala okwetikka emugugu ku myaka 30 nga tomanyi kyebasibamu buli muntu ali wano ng'alina erinnya nga kitereke naye ekitereke kyeyeetisse tamanyi kyebasibamu agyejjeko yetuuma amannya n'omwana we gaali mubuuza n'akola ki n'alyonyonyola Muteesa abazungu bamunyigiriza ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna 1875 n'owandiika ebbaluwa n'ayita abazungu bajje basomesa abantu tebaakomaawo baatwala bintu byaffe twalina mayiro 1906 baagabako mayiro 1906 mbu kwini ne bamuterekera mayiro 9 ne mbabuuza Bungereza ensu Bungereza era mayiro 1909 nababuuza n'owaffe alinayo mayiro 9 talinayo bano engalo zajjajjamagala oba tebwali bubbi kaakati buli muntu ali wano yeekubireko mu ngalo olw'okwekkiririzaamu bali baatubba ffe ne tubaleka bali baatunyaga ffe ne tubaleka ffe batakaaba kuno oyo muwagizi wava ku kizinga ejjaguzi kontenti we naakola Muzeeyi Magala oyo gwolaba ono waswa tewanuka naye erinnya alikyamya n'alyogera ewaabwe waiswa kwekwekkiririzaamu okuki okutuufu bantu batonda mwebale nnyo mwebale ddala okuwagira jjajjajjumba mwebale natugoberera buli bintu byonna bye muwuliranga nga byaffe bya nnono bya buwangwa tubigoberere ate n'abantu mwenna mbakubiriza temugenda mu ssabo nga mwekookoota nga mwekweka mugenda mu ssabo eryammwe ebibamalira ebizibu lwaki ogendayo ng'alina ensonyi ate nammwe abasawo mulekerawo okukyaya abantu ab'enganda zaabwe nga by'omulagula bikubuze nonga nti Uganda waakuloga mubuulire ekituufu simanyi kulagula naye eddagala lyoyogedde ndiina engalo za Muzeeyi Magala tingena okukyaya ebyobuwangwa nga mugaana okulagula abantu ebituufu oba tosobola kimulagula mugambe eddagala njandukuwa tesobola kola ki Ssaabasajja Kabaka awangaale soko lindeko maama yimirira afumbira Muzeeyi Magala ettooke kamuhiya jangu ofune ekifaananyi n'omwami buli ttiimu za Uganda ziri wano Arua nojja wano taata Mwongo oyagala kutabula Kigulu tugenda kumaliriza tusigaze eddakiika 3 maama jangu njagala batabiriza mwenna nga mukulembeddwa jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale dayekita w'enzikiriza eno nsabye mujjeko wano jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale batanzi baaba Nanki ng'atera okunkuba nga nyenze olujjo lumumbuuza yono kasabula mpi tolowoozayo omulala anaabaawo yankubya twogeraganye yeewaawo tweyanzege bate njagala nnyo okulaga maama Nankinga munansonyiwa abantu bazze okumpafomingirako bangi tugenda kikolako wendi ate temufaayo tuli wandege yawaffe basebo ne banyabo ono ye dayekita w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale sehawayo eri ekibiina kino bangambye gamba ntya agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo sebo kitaffe